Haya chukua. Hey! Enda. Wacha kwenda wewe, gari zetu zimebeba. Asiwezi kuanguka wezi. Songa. Akabenja akalinki bus kagudde kyegegwa actually wakayita eddakiika ntono nnyo ng'akabenja ako kamaze okubeera nga kabeerawo. Kusaawa zineno oyinza olowooza nti wayingidde dda omwaka simanyi story n'ogenda beera ng'ogirabira naye munnange wakyabulayo essaawa ntono wano mu ggwanga erya Uganda by the time wenkodde story eno nga abantu bayingire omwaka naye mwana wattu akabenje kalinki bus kigambibwa sofa tewaliwo bantu be baregistered mbu bafudde naye abavuddemu n'ebisago eby'amaanyi bangi. Actually okusinza ku information gyenfunye yes tewali wafudde ekyo kyebaliza Mukama Katonda naye ate abavuddemu n'ebisago be bangi. Omuntu abadde adduka emisindo oba agende mu kkanisa asabe oba agende mu kyacha asabe oba agende mu zikiti asaleko oba agende mu kivvulu gy'abadde ayagala yonna okubeera ng'agenda. Just imagine okugamba kati mbunero obuntu oyo afudde oba afunye akabenje oba ekintu ng'ekyo. Mwana wattu sooka ofukamire buli omu waali yeebaze Mukama Katonda olw'ekisa kyakyamutaddeko kyakyamubikiddeko kubanga omuntu ayinza olowooza kati yayingidde dda omwaka kume Mukama Katonda alina enteekateeka ze nga gwe mwaka gwa 2025 toliimu oba si kyo nga mwaka gwa 2025 olinayo olunaku lumu olusooka nga 1st January nga lwe lunaku lwokka lw'olinamu. So weebaze Mukama Katonda oyongere n'okumusaba obulamu gwe akyali omulamu. On top of that walina ku SMX Media bambi tusobola okwasiza wamu tusobola okubeera nga tuwonya mwana muwala ono Babirye Sumaya obulumi bwalimu. Yajja omuliro bakadde be ne bafiira mu muliro ne batoobe. Yeetaaga million 2 n'ekitundu ze tuli mu kubeera nga tusonda. Omuntu yenna alina kyasobola okubeera nga asindikako ennamba. Bambi tweyanziza nnyo tweyanze. Gwe tukwata n'ono n'akwata n'oli n'akwata tusobola nnyo okubeera nga tutaasa mwana muwala ono Babirye Sumaya naye asobola okubeera nga avvuunuka obulumi bwalimu 2025 amutambulire bulungi. Tweyanze nnyo tweyanze geri muzeya kisa yenna agenda okukwata kyonna kyasobola okubeera nga akwata okusindikako ennamba okutaasa mwana muwala Babirye.